Chikiriza era last weekend kyekyo kyetwatunuulira ne tubakolera atandika mbufunze nabiranga tegeeza nti mama waffe Aisha yategeeza n'agamba nti nno nti ngawe kiri nti ku musajja ebirevu by'ebyokwewunda kwe ne ku mukyala enviiri kyakwewunda ki era ne tugenda mu maaso ne tugamba nategeeza nti nno ruling governing okusalako enviiri ozimalako mulimu reasonings 3 oba endowooza 3 ng'endowooza gyasooka otuwa omusomesa waffe n'atugamba nti nno nti kikkirizibwa okumalako enviiri olina ssa ne ziggwako. Mu mbeera eyo omusomesa ategeeza nti nno abagamba nti kikkirizibwa beesembesa hadithi eya Yazid nga Yazid yategeeza nti nno baali Annabi sallama yali ava mu hijja n'awasa omukyala n'abeerako naye omukyala oyo Allah n'amujjulula era we yamujjulula n'aba nga aziikibwa mu kifo ekyo salaf naye mu mbeera eyo we yabeera nga aziikibwa Yazid yali omu ku baaziika ne Abdallah ibn Abbas naye mama waffe yabeera nga ensinga esobokayo ekimbise ku mutwe ne kiba nga kivaako era ne bamulaba nga omutwe teguliiko nviiri. Mu mberi eyo yali agezaako kujja enkutu amusibe abeere nga abunzika bulungi. Abdallah ibn Abbas n'afunamu ego ng'alaba nti alinamu right ku mukyala wa Nabbi sallama okusinga Yazid era n'aba nga amukanyi mu ntaana n'amugyamu n'amutereeza n'amuzaako olugoye n'abeera nga amuziika. Naye nga ekikulu mu byo kyekyokugamba nti nno Maimuna yali ava mu hijja naye nga tekuli nviiri nga kitegeeza nti nno the mere fact that mukyala wa Nabbi yati alina nviiri ng'alina omutwe guli bold kikkirizibwa okubeera nga tusala kawalaata oba akabumba ne kuba nti tunaako nviiri ku mutwe. Ye ndowooza esooka eyo abagamba nti kikkirizibwa era endowooza ey'okubiri be bagamba nti nno kiri haramu tekikkirizibwa era nga omusomesa atusoosa ne Ibn Hajar nga yagamba nti tekikola ki tekikkirizibwa kubeera nga enviiri zonna zikola ki zivaako ku mukyala era ezimu ku nsonga ze baawa nga bagamba nti lwaki tekikkirizibwa kwe kugamba ensonga gye bawa esooka bagamba nti nno omukyala nga watakkirizibwa kubeera nga ayunga ebiviiri ebya artificial ku nviiri ze nawe kityo watakkirizibwa kubeera nga asalako enviiri. Era ensonga ey'okubiri gye baawa lwaki tekikkirizibwa kiri haramu nga abamanyi bonna beegatta nti nno omukyala akkirizibwa okukendeeza ku nviiri ze mu hijja nti akkirizibwa zisalako naye ate waba wali takkirizibwa zisalako zijjako ate okusalako bald head yonna neziba nga zonna asigaza shaurini. Ensonga eyokusatu gye bawa bagamba nti nno history y'obusiraamu alludes to the fact that nti omukyala alina okubeera n'enviiri era ye culture yaffe y'obusiraamu okubeera nga okivuddeko noba nga enviiri ozimazeeko obeera nga akola bid'a era nekibeera nga oba ozudde oba innovation mu busiraamu. Era ensonga endala gye baawa bakadde baffe ababeera nga bagamba nti kiri haramu bagamba nti nno nga wekiri nti nno omwami omusajja ye akkirizibwa okubeera nti asazeeko enviiri n'azimalako omukyala okuzisalako abeera nga eyeefaananyiriza omwami oba omusajja ate nga omusiraamu teri sex ekkirizibwa kubeera nga yeefaananyiriza ginnaayo nga mu mbeera eyo era ne Nabbi sallama yagamba nti nno oba yakaasinga omuntu yenna eyeefaananyiriza omwami yeefaananyiriza omusajja oba omusajja yeefaananyiriza omukyala kati zezo ensonga
zibaawa abagamba nti tekikkirizibwa kuba nti enviiri tuzisalako ne tuzimalako. Mu mbeera eyo nsaba munzikiriza wawe twakomaawo omusomesa n'abanga twagenda mu maaso ne babuuza ku bibuuzo ebyenjawulo era n'abeera nga naki yatugamba nako Assalamu alaikum. Unmute yourself, please. Unmute yourself. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa barakatuh. Until twakomaawo naye along his discussion and presentation mwalimu ensonga gyatugamba nti was it 1762 nti waliwo eryayagala okwagaza abavubuka okwambala emisaalaba naye nga tebagyambala, naye mu mbeera eyo n'agezaako okubeera ng'alina kyagunja ekijjobba entayisinga okuba nti bagyambala era n'agunjaawo ettaayi era ne kiba nga ettaayi okusinziira ku musomesa nga kyekimu ku bintu kyekimu ku types z'emisaalaba eziri organized eziri mu nsi. Ekyo nakyo omusomesa akikoonako mu discussion yaffe yali etambula mu maaso. Mpozi munzikirize mbeere nga omusomesa amuleeta ate tulabe kikyateekeddwa olunaku olwaleero, tulabe engeri gyosobola inshallah okubeera nga tukikwataganya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nebaza nyini buyinza atusisinkanyiza olwaleero, tumusaba atuwe emikisa mu lunaku olwaleero n'ennaku ezinaddirira. Bannaffe bonna abatuwuliriza n'abalituwuliriza abawe emikisa, tumwebaza okubeera nga tutadde mu bamukkiriza nga tetulina kye twamusasula, ate ng'okukkiriza kwaffe tekulina kye kumwongerako. Yeye Katonda wadde tannaba kututonda yali Katonda, era obufuzi bwe we buli wadde tetumugondedde. Okumugondera okwaffe tekirina kye kimwongerako, n'okumujeemera tekirina kye kimukendeezaako. Okugonda kwaffe eri gyali ffe tweyongera eddaala era ffe tufunamu. Kale baganda bange mbasaba mwenna abampuliriza mwagalize Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam emirembe n'abo bannabbi bonna abamukulembera, kubanga bonna baali kyekimu. Era Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti bannabbi bonna baana ba musajja omu nga bamaama baawukana. Baana ba musajja omu nga bamaama baawukana, ekitegeeza nga bonna baali ku kimu era ng'ekigendera kyabwe kyekimu. Era ffe mu Busiraamu kasita owakanya omubaka omu oba n'omuboola, Obusiraamu obeera obuli bbali. Bonna ababaka bonna be twategeezebwa kitulagirwa okubakkiriza nga tetwawuddeemu n'omu. Kyobola atuga nti la nufarriqu baina ahadin min rusule, tetulina mubaka yenna gwe twawula, bonna tubakkiriza kirindi, wabula dostoro zaabwe oba amateeka gaabwe ne gaawukana. Baganda bange mwenna abampuliriza, tuli ku kigambo ndooza tuli ku ssaawa kati ya kubiri. Essaawa esooka twagimalako ey'omusajja, kati olwayo tuli ku ssaawa ey'okubiri ey'omukyala. Simanyi tuli kalenda ya Jirjori oba tuli kalenda yani awo, Allah yamanyi oluvannyuma Dokita Kasaato. Naye baganda bange olwaleero tugenda kutandika ekigambo kye twaleka mu njira oba mu kkubo nti abafu omukyala akkirizibwa okumwa enviiri. Twagamba nti endowooza ziri ssatu. Endowooza esooka ne tugamba nti kikkirizibwa, endowooza ey'okubiri negamba nti tekikola ki tekikkirizibwa, bwino n'aleetebwa. Olwaleero tugenda ku ndowooza ey'okusatu yegamba nti kitamwa butamwa. Endowooza ey'okusatu egamba nti kitamwa omukyala. Baganda bange siri ku mwami
omwami wa ddembe okusalako enviiri zonna oyo taliko discussion naye omukyala abamanyi abamu nga bagamba Kitamwa era abo bakulemberwa Imam Ahmad mutabani wa Hanbal. Imam Ahmad era Ibn Qudama ategeeza mu Muguni nti mu mazehebu ga Ahmada temuli kubuusabuusa nti omukyala Kitamwa gyali okumwa enviiri nga balina bwino ono. Bwino asooka ye hadisi ya Bukhari ne Muslim eya Abi Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari agamba nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakolimira omukyala atema emiranga nga afiiriddwa n'oyo amwako esso kye nga afiiriddwa. Ekintu ekyo kyakolebwanga nnyo mu nzikiriza ez'enjawulo ng'omukyala bw'afiirwa basalako enviiri era bazisalanga abalenzi n'abawala ng'akabonero akalaga nti abo bannamwandu, wabula tekaali kabonero akalaga abaana nti bamulekwa. Abaana abawala nga babasalako enviiri n'abalenzi abaganda kye bagendererangamu omwana oyo ategeerekeke, n'ekirala nti olwa obuzito bw'ekizibu ekiguddewo omwana ono tajja kusobola kusalirira nviiri kati nga zijja kulabika bubi nga bagatu bajjeko enviiri. Abaganda balina ebintu bye bakolanga nga balina kye beekengedde. Dokita Kasaato, mu kalica yaffe Abaganda omukyala bw'afiirwa omuntu azitowa oba taata n'afa mu maka, abaana bonna abatuuse okulwala babapaadinga. Yes, babasalako enviiri. Ompulira kati omuntu bw'afanga muzito nga muzito ku baana, muzito ku beewaka, yoyo abalabirira abadda akola buli kimu. Olw'obuzito bwe Abaganda batyanga nnyo nti kiyinza okuleetera abaana abo okuyingira mu nsonga. Omukyala bw'atya ennyo asobola okuyingira mu nsonga, nga bwolani omukyala bw'alaba ekimyufu asobola okuyingira mu nsonga naddala omusaayi. Ati kye baakolanga nga bapaadinga buli mwana yenna atuuse okulwala nti ne bw'abeera ng'atuusizza okulwala olwedde zibadde ennaku ze n'alwala tajja kubeera affected, tajja kuswala kubanga asangibwanga mu paadingi. Kati ekalica yaabwe oba bw'anaagenda mu periods olw'obuzibu bw'omuswiba guli era ajja kuba mu paadingi. Ate ebiseera ebisinga omuntu ayinza okwagala okuvumirira kalica y'abantu nga tategedde ku lwaki baagikola n'alowooza n'okulowooza nti haramu. Ati Abaganda mu bye baakolanga n'Abawarabu baabikolanga bajjangako omwana enviiri kugamba abeere awo nga talina kimutawaanya nti agenda kukola ki, agenda kusanirira nviiri. Kati nga kaali kabonero akalaga nti omuntu aguddeko omusiiba ogw'amaanyi. Kati mu hadisi ya Abi Musa ya Bukhari ne Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagaana abakyala okwejjako enviiri olw'okuba bafunye omusiiba. Olw'ensonga omusiiba mubi oba ekizibu kibi, ate ekizibu okyongereko ekizibu weyongera okubijja. Omuntu bw'afiirwa olw'okukaaba kuli abijja, ate bw'anaayongera okujjako enviiri nga mukazi n'ajjako enviiri tolali agenda kubijja nnyo, abeera ng'ayongedde embalabe ku jjute. Nabbi kyavaaga nti omukyala oyo tajjaako nviiri. Kati yeeyo hadisi gye bagamba nti eraga nti omukyala Kitamwa okujjako enviiri ze. My apologies. Line is reopened. Thurayya served them small Sheikh at everything is clear. Ali studio Thurayya.
Yes, bukomyewo. Bwino owokubiri yoyo gwe twawa gwe bagamba nti takkirizibwa kuzisalako okujjako nga waliwo ekizibu. Kaakati bw'otunuulira Bwino oyo naye alinga akulaga nti okusalako enviiri kiri haramu. Sibwe kiri? Gwalagira ddala. Agadi abamenyi ne bagamba nti ekigambo haramu kinene. Tulinawo engeri gye tusobola okuyitamu ne tulaga nti kitamwa butamwa ne bagamba katuyite wano. Ewasooka nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abakyala be yagaana okumwa Akabumba yabagaana kubanga bakikola mu kukungubaga. Hali ate ono omukyala yakikoze kwenyiriza asaza Akabumba tukkiriza ndi wali mukungubaga kiri haramu. Hadi tuseetukeko ono akikoze nga takungubaga tugambe nti ye kitamwa butamwa. Ssekkadde olaba amanyi watambuza ebintu byabwe. Kubanga Nabbi gwe yagaana asazeeko amwedde enviiri ku lw'omusiiba. Kaakati ono yazimwedde kwenyiriza si musiiba. Kati asaseetuseeko ku ddaala. Okimanyi Dr. Kasaato naddala nga mmwe abaasoma ba my rights oyinza ogamba kitaawo nga muli awo mukuba olwali olw'okuba mumanyiriga noga mwana gwe omusajja twamulabye ng'ogamba taatawo si bwe kiri? Yes. Naye kati tugamba nti Kasaato tavumye kitaawe kubanga akyogeredde mu kusaaga. Naye senga akyogera bayisiŋŋanya bigambo naga mwana gwe nze sikyadda na wano oba ebyo by'oŋŋamba. Awo Kasaato obeera ovumye taatawo. Era tukijjawa mu Buganda mu kalica yaabwe taata bw'aleeta omuggo okukuba n'ogukwata bakulamula nti okubye taata. Si bwe kiri? Yes. Naye bw'agukuwa bw'abeera muzibe n'agukuwa omukwatako omutambuze. Olamulamu baga nti okubye taata oba mwana mulungi atambuza ne taata we. Mwana mulungi. Exactly. Kakati bano abamanyi kye baba baga nti kozi y'ekintu esobola okukiseseetula. Agati kozi y'okusala enviiri wali ku musiiba yakukungubaga. Kati ate kozi y'okusala wano enviiri y'okumwa enviiri ng'oli yeewunda eyawukana. Agati olwa kozi oyo naffe tuseseetule okulamula. Dr. Kasaato oli munnamateeka. Ne tokoma kuzanyira ku mateeka ga Nabbi. Kankudde ewammwe olabe nti sikuzanyira ku mateeka ga Nabbi. Dr. Kasaato ewammwe mu mateeka g'oli munnamateeka nze ndi wa P5 second term. Nze nasomanga nti poliisi essa mu nkola amateeka era saasomako nti balamuzi bassa mu nkola amateeka. Akati ewammwe Dr. Kasaato okimanyi nti senga oli azanyira ku personality yange nga nyina ekissi. For example nanvuma nti ogira obumpi kati nze Ssekkadde ndi kasajja kampi saasoma ndi kampi ndi mwavu. Kasoli ajja nga nyina ekissi ndi bujaasi n'atandikira ku personality yange nti ogira obumpi ogira obwavu ogira obutasoma. Ne mukuba ekyaso oba kugulu oba mukono. Mu mateeka nnyina bwe neewolezaako nti asiikudde obusungu bwange bw'akutte ku personality yange. Osobola ogireetanga defense ekigeri mulamuzi okulaba oba. Omulamuzi bw'atunulamu nga byayogedde bituufu reale ndi kampi ndi kasikaavu saasoma agamba butuufu omusajja bamuvumye nnyo amprovokinze. Kitegeerekese? Yes. Okimanyi nti ewammwe ebibiina byonna ebirwanirira eddembe ly'abakazi ebisinga biva mu Oroba.
kituufu naye omanyi ku lwaki nedda be basinga okulinyirira eddembe ly'abakazi okitegedde kati ewaffe gye batalinyirira ddembe ly'abakyala n'amawanga g'abasiraamu ng'eddembe ly'abakyala tebaalirinyirira wabula babawa kitiibwa ng'ekibiina tekirina kye kyetaagisa kubanga olwedde bo bakuumiddwa shariya ebakuumye embeera yaabwe ebakuumye agati ggwe olw'okuba ewammwe tebakuumwa bayisibwa bubi olwo nga kitegeeza nti tulina okuleetawo ebibiina ebiprotectinga abakyala abo era mwe mujjukire siri mulungi mu history naye in 1721 Dr. Kazato siri mulungi mu history naye in 1721 munnabyabufuzi eyasooka okubeera n'ekitiibwa kya ssa yali Robert Welball era yasooka okubeera prime minister wa Bungereza in 1721 era yasinga okulwako yafugira Bungereza emyaka 21 kutuusa bwe yafa mu Mars mu 1745 naye back to the point yawangaalira nnyo mu bwa prime minister kubanga yettanirwa nnyo abakyala yaleeta ebibiina ebyo n'abajjayo gye baali banyoomebwa kati abakyala bamudifendinga nnyo era ye yasooka okufuga Bungereza nga prime minister era n'alwako for 20 years nga protection gyaliko enkulu abasinga okumwagira bakyala that is in 1721 bwe yalinnya kuwa prime minister yabeera no the first prime minister ewammwe Bungereza siri mulungi mu history naye mutuno ani yasooka okubeera prime minister wa Bungereza manyi Sir Robert Welball kinoonye Dr. Kasato tubuulire bano banoonyaawo babimanyi nze siri wa history nakoma mu SST nakoma ku Mans and his surrounding yali Sir Robert Welball siwa kiri in 1721 nkatebi kakati baga to the point nga baga abaganda bo bwe baali bonga baga nti ennamuleno tugesesetule kubanga ebigendererwa byawukanye okiraba wali nabbi gwe yakolimira yali abikola lwa musiiba ate ono abikola lwa ssanyu Dr. Kasato okimanyi nti ali mu kizibu akaaba okimanyi naali mu ssanyu akaaba tubyawulira ku maziga amaziga ag'essanyu bonna baleeta amaziga tubyawulira ku maziga era tukwatako mu biology ezziga ery'essanyu libeera lyokya ezziga ery'ennaku libeera linnyogoga biologically bwe kiri kati nga bagamba nti olw'okuba ebigendererwa byawukanye naffe tuseseetuleko tuve ku bwa haramu tugende ku kutamwa justi eyo ye bwino gwe beesembesa okumujja mu haramu okumutwala mu kutamwa ensonga eddala nga bagamba nti bwino ono yenna atugamba nti okusala kuli haramu bw'omuleka okwetengerera teyeetengerera yekka na yekka buli abamuleeta eno waliyo obunafu wano tiyatuuka bulungi wano yakutulwamu kale nga bagamba bwino oyo tawera bulungi alinga byakusoma bya Ssekkadde wa P5 second term certificate era wonsabira certificate enkya sidda
ntegerekese kati nga baga bwino agaana okusala enviiri okumwa enviiri tawera kati bw'abanga tawera tuve ku kuwa haramu at least tusibire ku ki Dokita Kasata okimanyi nti bw'obeera ne client wo nga gwe munnamateeka omubuuza nti abaffe omusango wagukola kyemuba munoonya okutegeera nti yagukola mulinamu ensonga 3 emu gye njagalamu kati emu enkulu bw'okakasa nti client wo bw'akakasa nti omusango yagukola tosaba bujulizi bw'abali kubanga omanyi nti buyinza okubaayo gw'olinda ne babuleeta n'obukuba mu bituli tosaba nti muleeta obujulizi kubanga buyinza okuba nga gye buli nga kituufu omusajja naawe akugambye nti yakola ki omusango yagukola kati gw'obeera wano ku defense nti muleeta obujulizi bubaleeta bw'okubamu ebituli kati back to the point bonga bagamba nti obujulizi olw'okuba bulimu naaga hadiisi ezimu si ntuufu ezimu nzeetaaga okugattirira katusibire ku kutamwa tetugenda wala genda kukwaki bwa haramu oye bwino abajja kuki ku haramu n'abasibiza kutamwa bwino owookusatu era nga ngenda okusembyayo alaga nti okusala enviiri okumwa enviiri kitamwa butamwa nga baga nti kyo kituufu tewali kubuusabuusa hadisi ntuufu kamala eraga nti nyaffe Maimuna omutwe baagulaba ng'afudde nga bali mu ntaana bamuziika nga mu butuufu yasala akabumba ekyo kyo tikiriiko kubuusabuusa hadisi ntuufu kati olw'okuba waliwo ne hadisi ya nyaffe tukatulina hadisi 2 eziraga nti okusala akabumba bakyala bannabbi baakukola ate hadisi endala zigaana nga kakati tubeere ku wakati awo tetugamba nti kikkirizibwa ate tetugamba nti kiri haramu tubeere awo kuba mukyala wa nabbi bwe bamuziika esarafu oba abalaba ga sarifu akatundu ako kaliko mu mayiro ndowooza 19 ku kkubo ly'e Makka kebayita sarafu oba sarifu obaziika mukyala wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era we yamuwasiza mu katundu ako mayiro ziri 19 okuva e Makka I think kakati bwino tumuwulidde kati tulina bwino wa bintu 3 tulina bwino atugamba nti kiri haramu tulina bwino agamba nti kiki kitamwa tulina ne bwino alaga nti kikkirizibwa bwino tugende na ndowooza ki ekituufu kyekiriwa nze bwe nkugamba ekituufu okumanya kwange kiyinza okubanga era bwe nkugamba nti ekituufu nze kyendabyewo okumanya kwange kukomaawo siggalirayo alabye kirala kubanga naye alina obwongo bwe nze nyinza okuba ndabye kino naye ate bonna kati bwe ŋŋamba nti kiri haramu okusala obwongo bwange bw'obupima n'abaagamba nti kikkirizibwa nga nze ŋŋamba haramu bw'opima obwongo bwange Ssekkadde n'obwabali obeera nga apimye ebyoya bya pamba ku munnyo bali bayivu bwoga kitamwa era abakyogera bayivu kati nze Ssekkadde nondawo obulonzi nenkuwendo ku lwaki ekyo kye nnonzeewo naye sikuggalirayo gwe kulondawo kirala kubanga bali tebaggalawo nze ku lwaki nzigalawo nzaani nange mpita mu lujja olwo lwennyini kati saagala kuluggala baganda bange nze obwongo bwange buŋŋamba nti omukyala kiri haramain okusala akabumba nziramu nze Ssekkadde Muhammad P5 second term senga nali njogera ekigambo nekiwulirwa nondawo endowooza egamba nti omukyala tosala kabumba akabumba kaveeko olw'ensonga
olw'obugundiivu bwa bwino alaga nti akabumba tekasalwa. Abagamba nti bwino muyabayaba tukikkiriza. Bwino muyabayaba mumpawo ku kalamu enkalamu nga ziwerako ndeetere kalamu seekawa nga ziwerako bampe ku kalamu nga ziwerako. Dokita Kasaato eno sijja gikozesa ewammwe mu mateeka mugikozesa esayininga kufa si bwe kiri ate ekiri fa nesayininga omusango gumu era bwesayininga nga bagimenya si bwe kiri era nange kangimenye ng'okusala akabumba kumenyese. Nze naawe tukkiriziganya nti peeni zino nafu eno neeno buli emu nafu era ekikulaga nti nafu eno nsobola ogimenya bwe nti sigimenya kaakati bwe nzikwata bwe nti zonna abaffe nsobola ozimenya. Exactly. Agati bwino oyo mungi bw'abeera omu aba munafu naye bwe tumugatta bwe tukwata owa Abdallah ibn Abbas ntukwata Abu Musa yenna ni tumukwata bwino owa Uthman owa Aisha yenna ni tumuleeta n'abeera mungi afuna amaanyi. Kakati bwino mungi mu bunafu bwe nga buli omu ali yekka naye bwe tumugatta afuna amaanyi agalaga kubanga mungi ate nga wanjawulo. Kati ntugamba yeegatta n'afuna amaanyi agagamba nti akabumba nedda. Bali abaga nti bwino si muzito awo nga nti nsigale nga ŋŋamba nti bwino muzito. Ensonga olabye ku lwaki nnonzeewo ekyo. Ensonga ey'okubiri baganda bange tukkiriziganye ewaffe omukyala bw'asala akabumba aba yeefaanaganyiriza omusajja. Ate fenna tukimanyi nti omukazi takkirizibwa kwefaanaganyiriza muki musajja. Ekyo kiriko kubuusabuusa. Bwino yenna gy'ali. Bwino owookubiri owookusatu andaga nti ku lwaki nnondawo eyo hadisi eri yennyini abagamba nti okkirizibwa okusala akabumba. Hadisi waliwo ke batatubuulira akasembayo ku hadisi ya Bukhari ne Musilimu keekaliwa akamayimuuna. Batugamba nti Mayimuuna baamulaba omutwe nga bamuziika nga gwa kabumba. Ekyo tetuganye naye tumaleyo hadisi. Hadisi etugamba nti baali bamulumise yalina ekiwundu ku mutwe. Baamulumika olw'obulwadde bw'omutwe ng'ali muwumula omutwe gwamulumirayo nnyo ne bamusaako ekiwundu okumusikamu omusaayi. Kati ekitegeeza omutwe gwe baali bagumwedde olw'ekizibu nti baali bagenda kumulumika. Ate omuntu yenna oba bamujjanjaba omutwe nga mwagala guwone kubanga bagenda gusaako eddagala bagumwa. Mutuleetere abasawo batubuulire. Mutuleetere abasawo batubuulire. Dr. Soibu oli wa Sofia batera ko Enviiri bwaba gundi plaster treatment ekoleki Sister Sofia ayate Sofia Mulango. Okay, yes. Assalamu alaikum warahmatullahi. Alaikum assalam warahmatullah. Banyina nzane oyo. Sofia Mulango sebo. Ajati Sofia Mulango ebbanga lyomaze ng'ojjanjaba abantu. Oli bw'ajja mukazi walitinga alina ekiwundu ku mutwe temumuggyako nviiri. Ekyo zonna bazimwako wali especially wali ekiwundu baali balina okumwawo zonna. Exactly. Kaakati mukyala wa Nabbi yalina ekiwundu. Omutwe gwe gwaliko ekiwundu kubanga baamuggyamu omusaayi olw'okuluma omutwe kye tuyita okulumika.
era hadisi egamba wakana rasuhu muhajjama omutwe gwe gwali gumaze okulumukibwa nga guliko ekiwundu kati ekitegeeza akabumba baakasala lwa kizibu ekyokubanga baali bagenda kumuggyako omusaayi ate ngaekyo awo ffenna tukkiriziganya nti omukyala asalako amwenviiri azilonga nga waliwo ekizibu ekyo twakikkiriziganyako kati tetuyinza kuleeta hadisi ya kizibu ne tugyesigamiza ate mu kiki mu mbeera y'okwewunda. Dokita Kasa tukkiriziganyiza? Yes. Kakati awo ngambira nti bannange nze bwina nsingira okubeera ow'amaanyi yagamba nti omukyala aleke enviiri tasala kabumba kiri haramu. Oba ntegerekese bulungi nnyo?
Omukyala okugezero za endoozi ya sheekh yokka kina kesiyo osobola okusaako essimu yo ne aba confession of the Uganda confession kuko you'll find Omukyala mukize sheekh mukunyonnyola lwakigambye nga kusala omusayinsa y'omukyala kina kesebo akesa sheekh w'omuzindaalo ngumuwadde ensonga nzibawadde ku lwakinondako eyo ensonga gye ŋŋenda okusembyayo ekinnonzaako ekyo nze nammwe twakikkiriziganyako nti bakyale bannabbi tebaalina ssuubi lyonna lyakwewundira muntu yenna afuta ati nga ne bwayalisaze bwe yalimu edda enviiri si kyakwewunda kya anybody ku sayidi eyiye kubanga tewali agenda kumwogereza tewali agenda muwasa tewali agenda kulaba bulungi bwe after nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kati n'olwekyo abo nga tetuyinza kupima ku Maimuna nga tutegedde ensonga 1 nti yali mukyala wa nabbi 2 ate already omuto gwali mulwadde kati ng'ogusalako enviiri it is very normal olw'ensonga eyo we ŋŋambira nti nondawo ekigamba nti omukyala tasala tamwa mutwe Dr. Kasatu kyeyagala tugende tugambe nti senga omukyala enviiri zimera mu bifo nomale ebitabeeramu nviiri ku mukazi senga ojjeko gundi eno za system ya share komyewo Thurayya unmute the sheikh kubanga kakete yebereta eko namushe senga omukyala tugambye tukkiriziganyiza takkirizibwa kumwa mutwe tukiriza naam kati singa enviiri zibeera mu bifo normally yenga omukyala ebifo ebyo tebimeramu nviiri gamba nga omukyala n'afuna ebirevu ntegerekese Dr. Kasatu tomulabangako omukyala alina ebirevu nali mulabyeko kaakati enviiri z'omukyala bwe zijja nizimera oba n'afuna akakoba nga muki nga mwanvu oba ebisige bino ne bikwatagana oba ekyenyi kye nizijja enviiri ne zikoma wano nga lyabunomo oba n'amera amasulubu ng'omusajja tukola tutya tuli ffenna ezo teziba nviiri awo asalako naye mululi nnyo mbadde nsaba otuddireko kebagafa abajje agambye mundabaira olaba kibi haramu okusalako n'amalako so sikendeeza okumwa okendeeza kukulya okendeeza twagwogera dda ne tukussa ebbali esseeka bwe ziba nga teziri wano zene ruli ekolako zibayita enviiri zezi awo sikirabako obuzibu bwonna sheekh eziba nga ziri ezo twazoogerako kendeeza okwo twakumala naye ne tudda kukumwa okuzimalako akabumba kati kwe tubaddeko era kati ekibuuzo kyange kiri senga omukyala afuna embeera eyawukana n'obubumba bwe n'amera ekirevu oba ebisige ne bijja ne bikwatagana oba kakoba najja n'amujjula what do we do enviiri ne ziva eno ne zijja ne zituuka eno kubanga abaganda baga nti abagaga n'abagaga baagalana enviiri zirekerera ebisige ne zijja ku birevu kubanga ebisige byavu tebikula kati enviiri ziva eno noga nti rabi lwaki tezijja ne zikwatana Dr. Kasatu ne bwomala bukyoberawo ne bwomala emyaka 10 nga tomwedde kyenyi enviiri teziyinza kujja ne zikwatagana n'ebisige
kubanga byo byavu tebikula naye ekirevu olw'okuba kikula enviiri ziva eno Kakoba nakkirira bw'ati najja ku kirevu akati senga omukyala afuna embeera eyo n'afuna Kakoba oba n'afuna ekirevu feesi nejjula ekirevu ng'eyaffe oba ebisige ne bijja ne bikwatagana tukola tuti oba ebisige byabikwatako tuli bwe tuti ffenna tukkiriziganya tewali kubuusabuusa omukyala takkirizibwa kukwata ku kisige kakita kibeera nga kiri mu nnomo position yakyo tewali kubuusabuusa omukyala takkirizibwa kukwata ku kisige ekiri mu nnomo position benyinanze kyentegeeza ekisige ekiri mu normal position nga tekivuddeeyo kubikka maaso tekivuddeeyo kwegatta wabula kisige nga naabwe bw'okimanyi nti ekisige kiri mu normal position omukyala tokkirizibwa kukikwatako kukimwa oba okigezze oba okizzeeno oba okigireko ddala ate oyiseewo ekkalaamu enzirugavu abakyala basesa ajjawo ekisige ekiddugavu original ate n'ayisaawo ekkalaamu enzirugavu n'omugamba nti kubaki tuwaliseewo ekisige ekiri original benyinaze ekisige bwe kibeera nga kiri mu normal position tokkirizibwa kikwatako okikwatako kasita kiva mu normal position gamba ne bikwatagana ekisige kino nekibeera nakino n'obeera nga tewali kaawula wano awo okkirizibwa okusala wano ekivudde mu bwannomo ng'abakyala bwe babeera nomale era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate okwongerako buno bubeera ngo wayipa webbotoka oba olugogo lubongerako obulala ate obwo bukookowe yes mukoko mukoko obwo tetunakubwogerako kati baganda bange nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakolimira omukyala akwata ku bisige kubanga mulimu okukyusa obubumbwa bwa Katonda gwe ng'olinga agamba nti oyagala kwekolera omukyala oyagala kukola feesi gwe gy'oyagala era bennyinazi famula eryemu nti ffe tubaagalira awo we muli owali original bino ebitali original ku lwaki mubitulaga nti gyebiri nze bwe nga nti nyina omukazi gwe njagala okuwasa ekabaale ŋŋenda ekabaale nga ekisige nkimanyi bwe kifaanana eky'omukazi era ngenda okuwasa omukazi oba okumwagala ng'ekigambo kisige nkimanyi ate gwe okukisala n'okitunuza eno ku lwaki ondaga kwegamba ebitaliiyo ffenna tuba tumanya ekisige bwe kifaanana era bwaga njagala mukyala wakuwasa ne bamuleetera wallahi aba amanya ekisige bwe kifaanana ati bwaga nti ate okulungiwa kankisale kitunule eno kankigireko ddala nempiseewo ekalaamu that is another issue kubanga obeera olimbye obusiraamu tebukikkiriza kubanga mulimu okulimba nti ofaanana bwoti ate ng'ofaanana bulala wabula tukkirizibwa okukwata ku kisige kasita kiva mu normal position yakyo mu butonde kubanga olwo kiringa muntu azaaliddwa nga mulema tumumenya ne tumulongoosa nga position gyalimu omwana senga azaalibwa nga wabitege tukkirizibwa okumumenya era tubeera tetuyingiridde aya egamba nti sitaani yatugamba okukyusa obubumbwa bwa Katonda kubanga obubumbwa bw'omuntu tukimanyi nti ebigere bibeera bwe biti nomale bwe bibeera nga byetunuddemu oyo abeera abunomo ati n'omukyale ekyenyi bwe kijja ne kikwatagana oba n'amera ebirevu Dokita Kasaato bw'ogamba abantu nti munoonyeza omukyala oba omusuubira okubeera n'ebirevu nedda ku lwaki
kubanga nomala abakyala tebabeera na birevu nga bwolaba nti ye bwebagamba nti munoonyeza omusajja asubira ebirevu omukyala wange atwakufunidde omusajja bwe bamuleeta ng'alina ebirevu omusajja omukazi teyeewuunya si bwe kiri obanga alina amasulubu kubanga nomale tubeera n'amasulubu tubeera n'ebirevu ali omukyala ye bwe bijja mu pozishoni gyatateekwa kubeeramu nomale na byoya ey'omu feesi gye ndiko tuli ffenna awo akkirizibwa era abamanyi jamuhuru bagamba nti akkirizibwa okusalako ebyoyo ebyo on condition nga bakkiriza why era bwogenda owa Nawawi Imamu Nawawi era Ibn Hajar al-Asqalani bwe yali annyonnyola nga agaziya ekitabo kya Bukhari yagamba nti bakkirizibwa omukyala akkirizibwa okuggyako enviiri ezimeze ewatabeera nviiri nomale on condition nga bakkiriza nze tebaawa nsonga Imam Ibn Hajar al-Asqalani teyawa nsonga wabula yatugamba alina okubeera nga bakkiriza wabula nze obwongo obwange buŋŋamba nti yes ndi nabo ate ekiri fane Imaamu Shafi yagamba teeka sakkirizibwa wabula teeka abijjeko ebirevu oba afunye amasulubu oba wano ne mwamera enviiri nga ffe abasajja teeka era on condition nga bakkiriza why baleeta mubba wallahi ensonga eyo nti omukazi kimuli kyabba kati balina kukkiriza okuggyako ebyoyo ebyo nze obwongo obwange buŋŋamba alina ensonga nnaabo obwongo obwange buŋŋamba yes kituufu nze Ssekkadde P5 second term ŋŋamba ndi nabo 100% ye ekibuuzo kiri ne bwenjawuka nambalibwa nze sinzaga nti mbawukanako kubanga okwawukana kwange tikubalibwa omuntu omwavu mu knowledge n'omwavu mu ssente tabalibwa mu knowledge kale atugende ku knowledge mu knowledge ate ne bw'oyawukana gwani okwawukana tebakumanyi you are nothing kituufu oba nedda kituufu n'omwavu mu ssente tubeera nga we are nothing era ne mu sensasi y'ensi yonna tebatubala tokiragasa ekyayirimu kitegerekesa bulungi siba kiri kati nyinza ntya okugamba ninjawukana ku Shafi as who ekyo tekigira nza ninjawukane ku Shafi okimanyi nti omuntu ayinza okubeera ku njovu nga temanyi nti kwali omuntu ayinza okutuula ku njovu netambula ye kweganaga nti ŋŋonvu naye nga bambi badde temanyi nti kwali nga talina weiti yonna adi nange sinzaga njawukana ku Shafi nzani kakati baga to the point n'omwavu mu ssente tabalibwa
Okay, wakoyo statement teyina bwino mu ddiini. Ekigambo kyogera buugira naye tekirina. Okubala abantu nze nagambyeko mu ddiini ngambye mu census tebatubala fe abaabo. Awo tekagubira sharia naye ffe nze nkugambye sikugambye nti bakola haramu oba tebakola haramu, wabula nkugambye tetubalibwa ffe abaavu. Sinabiza mu sharia okimanyi ekyo oba nedda batubala oba tebatubala? Mukimanyi tebatubala. Gwe okimanyi nti oba babala abantu babala amayumba nebabuuza n'ennyumba mulimu abantu bameka, bano abasula ku nguudo babalerawa. Okirabye Dr. Kasato ddayo ewammwe mu mateeka oli bw'alangira owa bankrupt aba takyasayininga ku ndagaano, talina kyakkirizibwa kugula ne bw'asayininga ku marriage certificate tetuuka. Era nagezaako n'awasa omukyala ng'amaze okulangira obwa bankrupt n'asayininga ku marriage certificate, omukyala oyo n'atuuka niyeekubira enulu nti ono baze, ye n'amugoba nti ono baze tugabane by'alina. Bw'agamba nti nyabo oyo nagisayiningako nga siteekwa kusayininga, nali sibalibwa mu nsi era aba asinze omusango. Si bwe kiri Dr. Kasato mu mateeka ewammwe? Bwekiri. Kati olabye nti abaavu temutubala mmwe naddala mu ba land brother. Unfortunately, bwekito. Okimanyi ne bw'abeera ku marriage certificate ng'alinga mujulizi tasayiningako, ne bw'abeera alina akawunti ng'ayinayo ssente zokka ezikuuma akawunti yalangiridde obwa bankrupt aba takyakkirizibwa zijjayo, signature eba tekyabalibwa. Islamic Dawa ne Thurayya Islamic Media bakutuusaako. Dr. Kasato Katonda akulimira obwavu. Mungu ya Rabbi tumusaba akolimira obwavu. Yokimanyi nti ne nabbi yamugaana okuwasa. Yagaana nabbi ani okuwasa shira? Nabbi yagaana omwavu okuwasa. Tetwabisoma nti nabbi yagamba abange mu abavubuka afunye ssente awase. Afunye okusoboza awase. Atalina akole ki? Atalina kusoboza asibirwa kubanga obusobozi obumu buyinza okuba abamanyawo mugabo bwa mubiri kubanga osobola okuwasa ku bbanja. Eyo hadisi tugamba nti kkiriza obagaana Yesu oli mutuufu. Obusobozi, ekigambo obusobozi kitegeeza mirundi ebiri, naye wabeerawo embeera ekijja ku mirundi ebiri n'ekisiba ku mulundi ogumu ne kibanga eri tekyakolayo. Kati for example hadisi eno yennyini etulaga nti bagamba busobozi bwa ssente so si bw'amaanyi ga mubiri. Kyekiraga ekyo kubanga yagamba atalina ssente asiibe, ekitegeeza nga alina amaanyi. Bwe yali badde nga bategeeza maanyi ga mubiri ku lwaki ekitegeeza galina kyebava bamugamba asiibe okusiiba gakendeeze. Hadisi totale etegeeza ssente kubanga egamba nti abange mu abavubuka alina obusobozi awase. Bwe yagamba nti atabulina asiibe, ekyo kitegeeza obusobozi obw'omubiri abulina, kyava amulagira okusiiba abutte. Era n'agamba nti okusiiba kuno kumulungula amaanyi g'ekisajja ne kugamalamu. Kale ekitegeeza baali boogera ku alina amaanyi g'ekisajja ne bamugamba asiibe agamulungule, ekitegeeza obusobozi wali baali bategeeza bwa ziisiizi bwokka. Tayinza kugamba. Kitegeedde bulungi Dr. Kasato? Ekikola sense. Yes, kubanga tayinza kugamba nti atalina busobozi asiibe ng'ate yadde agambye nti talina busobozi.
baga atalina busobozi bwa ssente ng'alina obusobozi obw'omubiri oyo asiibe akakkanya okuki akakkanya obwagazi kati already atalina bwagazi baali badde bamugambira ky'okusiiba akakkanya eki kakati ayina obwa ssente nga talina bwa mubiri ye tasiiba atasiibire kyakakkanya eki akakkanya eki hadisi oyo temukwatako kugondera kiragiro kya nabbi anti ye tasobola kuwasa kati asiibe ki already gwoyinza mpaayo dokito mpaayo omusawo omu oba dokita akubuuze mbuuze ekibuuzo kyange akuddemu gwe wennyini Sofia yali okumpi ekiseera kakae tolinayo omulala eyo aluyima naye oluusi amateeka ga Allah kuba Samuel watwakuwuliza tewabakubuuza naye kakati sooka ompa omusawo akalo Samira Sister Sofia oli okumpi nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Mwenyinanze. Nanjise. Omaze banga ngojjanjaba abantu. Ensebo. Bw'oba kusanga ng'ozuukusa omulwadde omuwa eddagala lye ery'otulo nti okumira eddagala ali mu deep sleep yeebase n'okumunyeenya tawulira naye ng'omuzuukusa omunyeenya okozesa n'amaanyi onyeenya akatanda bakubuza omulwadde omwagaza ati njagala kumuwa ddoozi y'omanye essaawa zino alina okumira ddoozi ey'otulo tukubala mu magezi ki yebasi n'okutegeera tategeera biri ku nsi lwaki oyagala okumuwa empeke empeke ziri baziwalemeddwa okwebaka alina mu deep sleep n'omusitula n'omuzeeri n'atazuukuka era ng'omukwata emanga omuyiwayo eddagala ly'okwebaka kaakati ekyo kye ngamba Dr. Kasatu nti eyafa medical chat doctor yawandiseeko nti WhatsApp 12 anti omuwanga atula olina muwanga atunda tolina muwanga yeebase eddagala lina gundi zaalyo nalyo tosobola kuwa muntu ati sleeping tablet yeebase nga tasobola nakurespondi ng'ate osobola dimuwa nerimutta nomutta exactly kubaya already obanga muwa overdose kati Dr. Gazad kakati omusajja endiga gwe yatomera asiiba kakkanya eki papa si okusiba eva ku kakkanya negenda mu kukola kya ibada kuba kusiiba nabbi yatugamba kozi y'okusiiba okwo kukakkanya amaanyi g'ekisajja omuwulu kwasiiba mulimu emigaso ebiri ekyokweki n'ibada n'ofuna empeera z'okusiiba andi buli omu alina ibaada ye Dr. Kasatu buli omu alina ibaada ye eyanga omwavu si eyo omugagga ali e London era nze Katonda bwammanja si bwakubanja oyagala kuwakana okusiba gw'okutaddeko okusiba oke tuwulidde okusiba okutaddeko kubona alina amaanyi nga ssente tezinnawera gwe ziweze ya alina waagateeka ate nga naffe twagalayo akendeeze ku muwendo gw'abakazi benyinaffe bafumbirwe era okimanyi nti gwe bw'osanga omusajja ng'alina amaanyi ge olaba abeera n'abakazi ayina naye nga tasiiba ate tayagala kuwasa omugabo waayi kulwaki towasa olya naye ekyemisana buli lunaku kati ono atasiiba ate nga talina mukazi aliko ekikyamu kati back to the point bwe tutunuulira lwakuba kano kampeni kampanya lwakuba olumu abasajja ate abasiiba
asiba ate amaanyi abamu geyongera bweyo abamu okusinza ku experience eriwo ate abamu bwasi ate wawa amaanyi agazukuka ag'enjawulo kati awo ndowooza oyo tali nnomo ate omuntu atali nnomo tetumulamurirako kirireya ekirireya tetukiwa kulamula ekimanyiddwa nomale okusiiba kumalamu amaanyi g'omubiri gano kyekiri nomo kyekimanyiddwa era kyova olaba seeka n'abasomesa okusiiba ajja baga nti okkirizibwa okusiibulukira ku mukazi kikkirizibwa okusiibulukira ku mukazi n'osiibulukira ku sekisi abamanyi 99% bagamba nti islamically kikkirizibwa naye biologically tosaanye kukikola kubanga ogenda kumenya omubiri gwo era kyova olaba ne islamically Suno Islamic Dawa ne Thurayya Islamic Media bakutuusaako Dubai Dawa Trip endalusi y'obusiraamu live mu Dubai nga babaleetedde Sheikh Kasim Ramadan wamu ne Sheikh Tajo Rumala ku Lwokutaano nga 9 February basookedde Abu Dhabi ku Nasr Conference Hall opposite KFC Airport Road olwo ku Lwomukaaga nga 10 mpaka ku Sunday nga 11 February 2024 badde Dubai ku Village Chef Restaurant opposite Banias Metro Station gyemiryango gyakuggulwawo ku makya y'eddaluso etandika ssaawa 5 mpaka ssaawa 1 ey'olweggulo buli kinoomu wakuggyibwako dirhams 10 nga bakuweerako ekyemisana giyite lunch okumanya ebisingawo yita ku nnamba zino wammanga oba ku pulatifomu yaabwe eya WhatsApp kw'eyo ennamba nga bino byonna biteereddwamu ensimbi Uganda Airlines Fly the Crime to the Pearl of Africa Mimito Technologies banno mu byakalimagezi Ashiti Tours and Travel mukutambuza n'okulambuza Vincent Express Cargo Village Chef Restaurant Dubai nnyo olwa oxygen okubanga egenze ekendeera oxygen agenda mu bwongo atambulira mu musaayi nga gukendeera kati bw'osiibuluka bwoti n'okwata ebiri nakyo n'ogatta sherolose n'agenda mu fructose ne biryoka bukola nakyo glucose awo obwongo ne bufuna mangu okulowooza n'alyako agenda okwegatta so Jovula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba biologically tusibulukire ku bintu ebina nacho sugar nga tibyetaaga long process ogenda mu digestion system era bonna abasahaba basibulukiranga ku byakulya okujjako sahaba omu eyali ayewunyisa Abdallah mutabani wa Umar ye mu life ye yonna yasibulukiranga ku mukazi Abdallah mutabani wa Umar teyasibulukako okujjako ng'asibulukira ku mukazi naye oyo tetujja kumwewuunya nnyo tutegeera eyamuzaala Umar yali kitaawe ng'amaanyi g'ayina si ga bulijjo era yakolanga ebintu bingi ebitali bya bulijjo Abdallah mutabani wa Umar mu byo ye life yasibulukiranga ku mukazi nga talina kyaba naye era kyensuubira ku bantu ababulijjo tekiri advisable muntu kubanga asiibye during nga kusiibuluka bwati n'agenda neyegatta n'omukyala ng'ali empty stomach banange ku lwaki ntawalina ebyo mpa abasawo kati layira mulabe kakyawo ekitegeeza kino kyakutegawo nti omuntu ye endibagoganga yakomera saidi y'obwongo bwe buba tebukyaweereza tebuweerezaayo nga bw'olaba obwange nga bw'olaba kati obwange tibumpeereza kutegeera amateeka era sirowooleza mu mateeka nga ggwe gy'olowooleza kati akasengako okulowooza mu mateeka kange tikakola nedda kakola nedda tekakolayo nedda kankubuuze dokita kankubuuze gw'oli musajja muddugavu musiraamu wakula ng'okimanyi nti omusajja teyeegatta na musajja gw'oyinza okulaba omusajja n'ofuna obwagazi
Okirabye kati akasenga akasettaala eryo ewuwo tekaliiyo kitegerekese mukwano kati mpa abasawo batubuulire kiri advisable biologically okubanga enjala ekuluma n'ogenda okwegatta kati omuntu asibutse n'asibulukira ku mukazi kiri advisable biologically lwaki oyagala kubuuza mukazi abalina ensonyi tuwaffe abasajja abakyala baleke Ssekkadde abasajja bansonyimu leeta dokita Dr. Swaibu kwoli basi mutuwe ati abasajja basooka kufuna permission kuba bakyala baabwe wayi twogera oba tetwogera abasajja muwanika Ssekkayisima dokita Kasaato abasajja bamwe babagamba okukisa okulinga abakyala baabwe katamanyi n'okubogera ne bayitawo balikomye kati awo Ssekkadde Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Seka toyanza nyo sebo Ssekkadde barakallahu fik. Naye siwakanya nnyo guidance z'abasawo naye Ibn Umar ono emyaka gye yawangaala nga bw'otugambye nti ekikolwa ekyo yakikola buli Ramadani yonna buzibu ki bwe yafuna? Nange bwe mba nekalakaasizzaamu ennaku 2-3 mba ngenda kufuna buzibu ki? Oli otugambye amaanyi ga kitaawe tugamanyiddwa. Exactly. Oli kati kankuwe lumu Seeka wange Ejjumba wuliriza kano. Ompulira? Naam. Omukyalo omu baali bakubaganya ebirowoozo nebba. Banamugamba nti nja kuwasanga Ali bwe yawasa. Nti nja kuyingira mu polygamy mpasenga Ali bwe yawasa. Mukyala n'agamba omwami sooka olwana entalo ze yalwana. Bw'onaalwana entalo ze yalwana nga nkukkiriza naawe okuwasanga bwe yawasa. Naye bw'obanga oyagala mufaanana mu kuwasanga mu ntalo tomufaanana ekitegeeza tolina maanyi ago. Kyenkireetedde nti Abdallah mutabani wa Umaru yalina amaanyi ga njawulo olw'okubanga ebitendo bya kitaawe yali abirina. Era Abdallah mutabani wa Umaru ekyo si kye yakolanga ekyenjawulo. Abdallah mutabani wa Umaru mu life ye yonna yatawaazanga mu maaso ge n'akanula bw'ati n'akwata amazzi n'ayisaamu nga tatemezza tabiseeko. Era kyoboolaba yakwatanga amazzi n'akanula eriiso ne bwali n'ayisa nti alinaaba n'ayisaamu era kyolanga aziba at the end of day bwatyo. Era bwe yafunanga ewuzu yanaabanga mpaka eno. Era bwe yagendanga okwegatta ye yafulumyanga akasolo konna n'abakozi bonna ne pusi yazifulumyanga ebweru w'ennyumba ye nga teyeegattira mu nnyumba omuli kintu kirala ekiramu ekiwulira. Kakati back to the point, sinnagambako nti kiri haramu wabula kyeŋŋambye nti kiyinza okukukosa obulamu bwo okwegatta ng'oli muyala n'ofeitinga. Olaba abasawo bagenda kukugyamu kujjako musaayi ng'enjala ekuluma ng'ate bagenda kugyamu obusaayi bwe buti. What about ng'ogenda kudduka ekitono nnyo mayiro 7 bw'oba toli musajja? Olaba abamu balemererwa okusituka n'okuyimirira nga balidde n'ekyeggulo oluvannyuma lw'okwegatta n'agweyo ategeera nkeera. Dr. Kasaato tibibaayo. Ssekkadde okyaliyo. Kakati bangi wallahi nga bwe bamala okwegatta baddayo okutegeera nga babazuukusa oba nga alamu yebazuukusa olwa amaanyi agaba gakozeseddwa. So gati abasawo baga nti tukyadvisinga kye bategeeza you can damage your body.
kubanga oba olina gulukosi mutono seeka kibagenderera naye tubagenda kiri haramu mutuwa abasawo alhamdulillah ayinza kuba amatidde yes naye ndowooza alhamdulillah kisoboka naye abasawo abamu bakola omusawo waffe omukulu ye Sheikh Kalantani kale mutuwe omale abasajja baba babuze mutuwe omale otuwe kale abakyala kubanga abasawo nabo basoma biology tebatya kunnyonnyola tuwe Seeka Kalandera oluvanyuma tuwe omukyala omusawo. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seeka Kalandera ekibi kyenina nabatira nnyo Ssekkadde kwegamba ndi biased another Seeka Kalantani Seeka Kalantani obaleeta Ibn Umar nga yaali omu okumutekola kw'omu otyo era abasahaba bamwewuunya kyova olaba bakinyumya nga kyewuunyisa kakati yabeera extraordinary tugenda kuffe ennomo atalina golokose rasula akuadivise nagamba lyantende biki kati ogenda n'otoba nga tobalaba bangi abafiirayo bafiirayo nga tiyabadde prepared enough bafiirayo nga golokose yadde mutono bafiirayo otegedde ate olaba nelina eddagala libakuwa ebalitaani Viagra kibalwa muntu walina mutima kibalwa muntu alina muntu kuba bamanyi tojja kuvaayo sebo kyakabuuza akibuuza kisa Sheejumba kubanga yalinanga anedda Sseekajjumba kyabadde abuuza nti kikkirizibwa tumugende tetunnagamba nti kiri haramu naye we don't advise it. Yes. Hey. Dr. Ssekkadde ne guno omulembe guliko Ibn Umaru. Bwe babeerako abo batono tebakola formula. Yes. Era naye kati tubuuze abasawo mutuwa abasawo abasajja baba babuze mutuwa abasawo kati mukadde waffe atugende nti temukikola muyinza okufuna obuzibu okwegatta ng'enjala ekuluma osiibye n'osiibuluka ng'osiibulukira ku mukyala kati tuwa abasawo abo abasajja bwe baba baganye okujja tuwa abakyala amazzi bwe gabula batayamama. Dr. Badruddin yani ono. Wao Dr. Badruddin. Dr. Kasato. Wao ndabako Dr. Badruddin. Kumanya okujjako kanyini yenyonje oba ali mbiri oba akademi. Dr. Badruddin ayinza kubanga mukyala nga jidde mwenyera bawo da vice versa. Dr. Badruddin wali akadde okuwungulizaako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Onani? Nze musawo Leila Nalwima ndi wano South Korea. Tubuuse ensonga eziri mu ddiiro kikyozogerako. Ensonga nziwulidde bulungi naye lwakuba Saidi Seeka gy'ayogererako tebuulirirwa. Teteekebwa mu bigambo by'okuwasa oba okufumbirwa. Naye nga either way bwe tutuuka mu byakwegatta si kirungi kwegatta ng'enjala ekuluma. Sooka ofuneyo ekyokulya kuba exercise gy'ogendako y'amaanyi. Lwakuba ebintu ffe tubitwala for granted. Exercise gy'ogendako y'amaanyi weetaaga glucose okumuvinga omubiri ogwo. Kati ate either way ate tolina kuba ate ng'okkusa ennyo kuba ate n'alina omukkuto omungi ate naye ajja kulemererwa. Kati olina kubeera ng'oli awo wakati waliddeko katono neggwamu
kati omuyala talina kwegatta ate nakkuse nnyo alina okulinda omukkuto ne gumuggwako. Sisa mutugamanyi nti gava mu kulya amaanyi minyeewo. Ati tolya ate ku nkiise kinga eyasimatuka kunsa. Eryako ekintu nga kya kigero ekikumala obumazi so si kukwata sowaani ya mmere n'ogikusa olubuto n'olujjuza ate n'ogenda mu kisaawe ka simanya awo biki by'oba ogenda kukola. Barakallahu fiikum yabadde mu kisawula era atuwodde amagezi okusiza ku experience ey'ekisawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi. Ebintu babikola nga waliwo references zitulina reference mwenna gye mwesigamirako naye bwebaba waliwo omuntu ayagala okutukolerayo tufuneyo reference ey'okubiri asobola kigezaako next Ramadan kubanga you need your hypothalamus the function you need glucose hypothalamus you need to engage guno omulimu gwogenda mu si togenda mu byakuzanya wano tubyogera abantu bagamba this that webaayo ng'oli wali asobola okwesacrifice nga asobola okukikola naye ejja okubeerako tukubyeko example but however that is not encouraged so I don't advise anybody kubanga tonaba kulya ekyo kyekisookera ddala omubiri gwe gwetaaga glucose to function ekitegeeza engagement egenda kuba so weak n'omuntu gw'osibulukirako maybe nga waliyo omuntu anakikola naye nga bambi tetukyadvise nga tisobola kubaako explainingira kubanga kati owe mujja kugamba batulimba abo naye wabeewo akolayo example then we'll come back and feed back to us. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah sebo sina buzibu naye era twakigezaako dda tetugenda kigira bugizi. Dokita Kasato okimanyi omuntu omusajja bw'agenda ow'omusawo n'amuga nti sirina maanyi ga kisajja omusawo asooka kumubuuza mbuulira ku feeding yo nga bw'olya tokiwulira nko mu kusomako kwonna nali nkiwuliddeko sewo olowooza ku lwaki amubuuza emmere neyina akakwatidde n'engeri omubiri gye Exactly. Kakati kyekimule ku sayidi y'omukazi Ssekkadde n'omukazi era effect y'emu oba kiri ku basajja bo noba ye omukazi talina ttabo kubanga nesisa guulyo sisa mulango atisisa nnyo abasajja abakazi talina kyabatisizaako nerayira kati. Salamu alaikum warahmatullahi Dr. Kasato. Mu statement yange mpulidde nga njogera n'okuba n'omuntu yennyini gwagenda okusibukirako tekikkirizibwa. You need energy. You want people to faint and have bajja kweninga ku mu A&E. Mukigezeeko naye nze siba advising. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam akitwalifayingi. Teka Jumba owulidde Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Kasato. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ono Sheikh Alifani. Naam. Oyo mukulu nnyo mu nsonga nedda tonkubisa seeka nedda seeka Kalifani naye okusobola okutangazaamuko katono okwongerezaawo ku bya seeka ekisookera ddala embeera eyo eyinza okubaamu okulyaza amaanyi wa ogenzeeyo otandise ng'enjala ekuluma wasiibye oyinza okuba okyali bize mu mirimu n'ogenda okukwatibwa akabengo kavudde ku ki olubuto lukalu kaakati okwatibwa akabengo ate oli munno gw'oli naye ye ng'ate anaatera okutuuka ku ki ku mbeera ennungi ekola ki okubeera nti emirimu gyawulira nti nno oba nti tamenye ntya anaatera okugimala awulira kale ate anaatera okutuuka ye ku mbeera ennungi ate gwe n'okwatibwa akabengo
n'obakono ku mukono ogwali akabengo ke katya ssebo katulu kubanga yumba yeetaga akamanye nnyo akabengo kakwatira kajjira mu mbiriizi omwo naye embeera zaako zibeera kutambula era akabengo kabi nnyo kubanga muscles kibanga muscles ezikozesa okwesiba olwokuba tezirina bulungi maanyi muscles z'omubiri ebanga muscle pull naye nga kola kwakakwatira waggulu mu mbiriizi ate embiriizi zaffe zino zituyamba nnyo okucontractinga kuba ziba zikola nga sepringa wala sepringi bweka wansi waggulu okubeera nti ekola ki zigatta waggulu eno ne wansi ate omusajja amaanyi go ebiseera ebisinga gali wakati wano wegava doktori waliwo mulimu essimu wegava kakati akabengo ako bekakwata mu ngeri yonna oba masopulu nekwata wala masopulu ekwata ku mutwaliddeko naye masopulu nesooka nekwata mu mbeera eyo gyosibukiddeho tewalidde olusibulukise bwotyo masopulu nekwata ebiddiira bannange tolina gogenda kunenya naye nga dokita embeera eyo nzibu eriko ebintu bingi nnyo bitosobola kumalayo essaawa eno era mutuufu yo toyinza kuwagira omuntu okukola kikugigendako n'ekirala ne munno yennyini gw'oli naye ng'ekibuzo ky'obuza Dr. Kasala ne munno yennyini gw'oli naye naye kennyini jjukira nti akozesa amaanyi ag'omubiri n'amaanyi ag'omu bulago wano okwogera okimanyi nti bannaffe boogera sibe kiri Dr. Kasala boogera mu process eyo boogera sijja kuwulira baboogera biki oba nnyimba ki oba biki naye nga boogera kakati amaanyi agoogera tagalina mukazi wattu nago mubi gennyini tagayina kuba nabo bennyini nabo beetaaga amaanyi mu mbeera eyo ate n'ekirala fe abasajja amaanyi gano agaffe bw'ogatwalira omuntu ng'ate yeebambe naye yennyini abadde mu njala yasiima enjala gwe n'omugaa nti yitaweeno kati amaanyi agage gayinza okuba ate matono nnyo asiba yeetawula akola mirimu amanyi mugenda kusibuka bulungi ate nsibuka gy'omututteko nsibuka si nnyangu nnyo Kampala Masaka kiwulira si nnyangu n'omuliro ogumu kati yennyini oyinza n'omuttirayo bw'omuttirayo oba ofunyemu ki n'omutya musanyiwa Ssekkadde obubaka obusembeko atwadde tumulonze akabengo kakwata batagenze mu jimu nseka kalifaani oba ogenda mu jimu kyoba ofuna obubengo naye omusajja nga akuba jimu ye mubuli ebirala kale baganda bange ebigambo mbiwulidde naye fakiti esigale nga fakiti Ssekkadde tukuba lwali ffe Suno Islamic Dawa tebajja kugaa nti kino kiri haramu naye baganda bange okukosa omubiri tekiri halaali mbeegayiridde temukosa bwongo bwammwe temukosa mubiri gwammwe ishu eyo yeetaaga amaanyi gwe wennyini Seeka Kasaato Hadiisi ogambye nti bagamba alina amaanyi g'omubiri yaba awasa si bwogambye mu magezi agago omuntu asiibye okimanyi ku lwaki essaawa ez'okusibuluka nabbi yazigeranga zeezo naye okimanyi nti amaanyi gaffe tulina mangi gabeeramu mbuuzizza kirala Dr. Kasaato okimanyi nti nabbi ku lwaki yatugamba tusiibe essaawa ezo za misana n'azigera kubanga biologically bwe tuli emmere nga bwe twagamba nti tufuna glucose ayita through capillaries okugenda mu musaayi emmere esigaddewo neeterekebwanga glycogen kimanye nti glucose bwakendeera ng'ekibumba kiddayo kikwata glycogen oli nga kimufuula glucose again ng'ayingira mu musaayi ng'olwo glycogen akugwamu kubanga ekibumba kitereka glycogen only for 6 hours kyova olaba bw'omalako 6 hours ng'ekibumba kiku enhancinga okuwa glycogen oli nga kimaze omufuula glucose n'ayingira mu musaayi olwo n'osigala ng'oli empty
kakati eno ku budde kyovula omuntu bw'atuukawo ssaawa 8-9 ayinza okulaba ng'alinga kuse kubanga ekiwumba kiba kikutte July ku ginooli ne kimufuula glucose again n'ayingira mu musaayi. Kakati w'osiibulukira eno ku end of the day oba tokyayina July ku gini kibumba go kigenda kufuula glucose again kati obeera empty totally. Please mubere bakisa eri omubiri gyammwe ate emibiri gyammwe amaana olagirwa okugukuuma. Olaba gwe tokkirizibwa kwefumita without cause kati n'omubiri gwe okuguhaminga by sex. Olaba okuyitiriza just sex ng'ovudde ku sex n'odda ku sex kikosa omubiri. What about asiiridde ddala ng'ate gwenyini otugambe nabbi yabaga abasiibe bakendeeze ku maanyi. Kitegeeza okusiiba kukendeeza amaanyi. Olede gaba gakendedde by kusiiba ate gwe oyongere okugyamu oto otutono otulimu. Omanye ekifaananyi kyaffe bwe kibeera. Tubeeranga omanyi ffe abaavu tulina ekizibu. Okola obusente osiibanga okola emirimu gya dduka ne bakusasule omutwalo gumu ate n'olya bubi n'ogwo n'ogenda n'oguwa omukazi kati ate otwanya otwabadde tukusigaddemu emisana wano ng'ositula buloka ate nako n'otuza ku mukazi oligowadde n'emitwalo 2 tolidde bulungi oli ku kikomando ate otwanyi tuwosigazaamu nate otuziza ku mukazi oli akubbye sente n'akubba n'amaanyi. Obera ku khasira dunya wal akhira. So so baganda bange ekyo tekiriko kubuusabuusa nti omubiri gwetaaga okubanga tetugukuluusanya. Kakati back to the point ngambe nti abamanyi bali baawe ensonga yakubeera nti omukazi enviiri kyakwewunda kyabba kye bava bamugamba amale okukkiriza kitegerekese yensonga gye bawa. Nze ngamba nti eyo ntuufu total 100% naye nze nyina gye nnyongerako endala nga nze Ssekkadde wabiva second term olw'okusinziira ku experience gye nnyina maze mbufumba emyaka 37. Mashallah. Era n'omukyala nkyamulina eyasooka. Mashallah. Kakati inshallah tulisanyuka okumulaba ko inshallah. Bamala bakola bajjaluli okumwebaza okunkuuma inshallah. Era mbalinze mu gw'omunaana naye nange munneebaza okubanga mulabiridde okubanga akyaliwo kuba senga endabirira yalimbi yalibadde yafadda. Kakati Dokita Kasaato nze obwange buŋŋamba nti omukyalo oyo amale kusaba bba kubanga bba ayinza okuba ayina ensonga ku lwaki yawasa gwe enviiri gwe zikwataganye wano. Alina ensonga ye ekyo nkijjawa mu 1992 nyina mukwano gwange obukosi yali mukulu musajja mukulu nnyo ng'abakyala bawasa bamutawaanya balina ekisa kingi nga bagaba eby'omu nnyumba byonna bwe biggwawo nabo ne beegabirako nga buli kiseera abeera mu nnyumba ezo omusajja omukazi namukutte noono omanyi bwe namugamba munga nsaasire ya rabbi kye nakola naye kyali kituufu. Buli bakyala be yawasanga nga bonna abakwata mu mbeera eyo nga yakagoba kumbi abakyala 5 ne mugaa nti omanyi nti tunoonye Namagoye gwe tuba tuwasa nantunuulira mugaa tunoonye Namagoye gwe tuba tuwasa batono abamwegomba pana Namagoye ne bwakwita gwe Dokita nti akwagala odduka
ne tunoonya Namagoye ne tumuwasa n'abeera naye kutuusa omusajja bwe yajuluka Katonda amusaasire. Tugende mu maaso. Na Dr. Kasara ne tufuna Namagoye n'amuwasa. Kati ng'ekyo kitegeeza ffe twamuwasa nga tugenderedde yoyo gwe twagala. Ekyo nga kintegeeza nti Ssekkadde nnyinza okuwasa omukyala ng'aliko engeri y'akamogo naye nga nze ŋŋenderedde akamogo ako kagenda kunnyamba. Nnyinza okuwasa omukazi ng'ali bw'atyo naye ng'ekimumpasirizza nti yoyo gwe batajja kuntawaanya nga bamwagalayagala. Ayinza okuba mu mbeera yonna nga mmwe temujja kumwegomba ba Dr. Kasaato ng'oyo ndeese wange. Nga ndeese wange. Dr. Kasaato tolabangayo omuntu alina musajja mukazi nga mulalu nga ye omusajja mulamu naye nga tamugoba. Naye olowooza abamwagaza ki gw'oyinza okwana omulalu kubanga ajja kubyogera ne mu Stenseni wali byonna. Dr. Kasaato yankwanye yavudde e Bungereza nga yeereetese akamotoka ako akatono ng'aga nti ankwana ajja kubyogera byonna. Ye n'ekirala oba tomumanyidde bwakutuga oba tomanyidde aluulye bikomawa. Ye bw'abanga emikolo egyo ye mu kugimaliriza atuga. Akukwata n'akutuga naye nga bba yamanyi bw'amulaba ng'agenda kutuuka ku ntikko ng'amukwata emikono kaakati ye yamanyi bw'abeera n'omulalu we. So nze ideally Ssekkadde ngamba nti yes omukazi amale kusaba bba kubanga bba ayinza okuba alina ekigendererwa ku lwaki yamuwasa ng'ali bw'ati. Yes. Kikola sense. So kati tokkirizibwa tokkirizibwa kujjako byoyo ebyo oba birevu. Era kyova olaba Abaganda bagezi nnyo. Omanyi Dr. Kasaato bwe bagambanga abasajja Abaganda bagezi bananga abasajja bonna abantu bonna bagezi naye nze njogera Baganda kubanga bemmanyi naye nkimanyi n'abakyawuli bagezi n'abalango bagezi n'abalugwala bagezi buli omu mugezi. Naye abasajja Abaganda balinanga ekintu kye twakula boogera wallahi ngo olwaleero bwodda mu bino n'osoma ebitabo bya Figgi olaba nti abasajja bali bagezi. Okimanyi Dr. Kasaato nti abasajja abo bagambanga nti omukazi alina ekirevu mulungi nnyo 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 mu buliri. Tuwakulanga tokiwulira towawulirako nti omukyala afuuyisa ku buliri aba mulungi nnyo tokiwulirangako. Si biboozi bagezi bamukutaatingako gwe omusajja n'oyagala omunoonye era omuwase ate bwe tudda mu sense eya bulijjo wallahi Katonda alina obuyinza. Dr. Kasaato buli muntu yenna gwe yajjako ekintu kye yamuwa ky'amaanyi. Wallahi tewali mukyala gwe gw'olaba ng'olaba nti mubi ku face nga talina kyamagero mu bintu birala. Buli mukazi gwe gw'atunuulira Dr. Kasaato nga face ye tanaamata ayinza okuba alina obwongo maama era balini bamuwasa anzaalire ku baana abagezi. Era wallahi nga buli mwana gwazaala super mu bwongo. Imam Ahmad ibn Hanbal bamuleetera abakyala babiri
Imam Ahmad ibn Hanbal bamuleetera abakyala babiri omunga mulungi nga balaba imaamu gw'alina okuwasa ng'omulala mubi mu kulaba okwabwe yalina wattulu ng'eriiso limu naye Imam Ahmad anaaga ono w'eriiso erimu hisitole yaabwe bagezi kaakati ate nze saagala liiso si mwe ŋŋenda okussa obusajja bwange bwebubeera ng'obukyala si bwattulu ŋŋenda kutwala ono ow'ettulu anzaalire ku baana abagezi kubanga amagezi tegabeera mu liiso wano gabeera mu bwongo azilonga ng'obwongo bwo si bwattulu gwe nja okutwala n'aleka oli kasazo mu bulungi n'atwala omukyala ow'ettulu era n'amuzaalira abaana abagezi. Baga to the point Katonda mwenkanya dayo biological osanga omuntu alina eggumba erimu mu mukono bwakukuba ekikondo Dr. Kasano kikujje Bulaya ne kikuba mu America kituufu era omuntu oyo omukono tikutera kumenyeka ojo osanga omuntu nga yaziba amaaso wallahi obwongo bwe buba bulaba aba mugezi mu bwongo. Katonda buli lwajjako omuntu ekintu amukubagiza n'ekirala. Yes, yenkola ya Katonda yesunna ye mu bitonde bye. Kati era abakyala wadde Abaganda bo bakyogera nga baagala nti abakyala abo nabo tubanonyeza akatale. Egana my mind tukamba abantu nti omukyala afuka ku buliri mulungi nnyo mumuwase naye ate boddayo biologically it is right. Do you know why? No. Kubanga afuyisa frequently ekkubo libeera lyokya. Dr. Kasato wali olabyeko omusulo ogunyogoga Neda check mesoni kati Ssekkadde kuitakaranta nyambuya mukada waffe muleke tojjangayo mundu kukuba nsiri eyo mundu tugijjayo nga sibulabanga exactly kakati kitegeeza omusulo bwe guba gwokya kitegeeza ekkubo lye guyitamu lirina okubanga nalyo likola ki bibuguma. Get my point? Kati omukyala oyo aba abuguma okusinga. How are you, doctor? Banage obudde butuliridde mpinga Dr. Kasato nsiwula ngende nkole sente. bimpitiriddeko bannaye mu nsonyi bwekyo kikola ki akinnyonnyodde era ndowooza abawulidde tuwulidde naye kyesuseeko olashenga tetunnakuta omusajja owa bulijjo ali kuno alina abakyala abasajja balina obuzibu bakyala bakubamu basiba enviiri nga babalagidde enviiri ezimu ziwunya endala fashion zibalabikira bubi abalala ne bakola kiki ebyo abasajja abaliko ababudula kuba kati bavayo okwogera baagala nawo obaganya okusalako kale n'okola ki naye nawo bafuna engeri gyo banyinafu gwe bawabula abewabula ne bagenda mu saluuni ng'abaana tebabakoze ekiko oluusi nasaako ki fashion okusinga enviiri ziri awo zikola kiziwunya oba fashion kiri nga zikola ki naye kugaba omusajja n'akamu. Dokita tujja kutuukayo okusiba enviiri okusaako wiigi tujja kutuukayo tukyali ku nviiri. Gwe wali ompa essaawa bbiri ng'ebyo nato bitunuddemu kulwaki kati onyongerayo obwongezi ssaawa ebyo wali tunuddemu ng'ompa essaawa ebbiri. Kino kyosembezayo kineewunyisisa si bwe kiri mu biology gw'okimanyi Dr. Kasato dayo obuuza abasawo okimanyi nti biologically bagamba nti omukyala ali olubuto nga lukuzeekuzeemu awo abeera mulungi naye ensonga biologically erimu aba abuguma nnyo kubanga aba afuyisa frequently omwana atula eva buli kiseera buli kawago kati buli musulo ogujjamu gufuluma frequently si bwe kiri mu biology omukyala ali olubuto omwana ajja n'atuula I think twabisoma mu kuzaala ebyo omwezi omwana atuuli akago frequently abeera afuuyisa era tikiri advisable mukyala yenna kusiba musulo olwa ne bw'abeera omusajja
fuyisa frequently kati ate omusulo gubeera gwoki kitegeeza omukyala ajja kubanga abuguma bulungi. How are you doctor? Are you okay? Kalifani okyaliyo banange nsiibula ngende nnoonye zisiisi Kalifani gwoba osiibula kubanga eriyeyo kumukuyo Dr. Kasano gyendi nange mbadde nsizikiridde olufaluma shirafi naye era kyasemeza kinyinyi ky'olubuto nakyo kinyinyi abasajja abasinga kuno tuyinza okukyegattako nnyo ffenna omukyalo w'olubuto ate abawanjawulo okubona tabatanafuna lubuto kubanga omukyalo w'olubuto n'okubundwamu obubunduzi katono bw'ati omusajja owulira nti no awantu b'ogenda okuyita bonna waba waweevu bulungi saagala kugendayo nnyo wala nnyo abayizi baffe bannange mwe bali eddala kubeera nti amulamunziremu bigambo ne bwe ndifano that tuwakyali kisigaddeyo Dokita mukoze bubi nnyo fomula gy'oyogeddeeyo mukoze bubi nnyo Kalifani ntegeeza bwe tuba tunoonya tulina ogenda kulisiti singula togendayo kubanga tolina ng'ejjo kukimanya nti katono gwenfunye aliwo atyo naye kale akatono ennyo kenyinza okubbirako akatono ennyo nti mu preparation wano ey'omukyala omuntu gwe preparing omukyala era okiraba naawe nti nawantu w'ogenda okuyita nga gwe omusajja walina okubeera nga wabuguma waweevu kaakati ate oli ayinza okubeera nga alina ekirwadde nga chef kyabadde ayogerako ate olugogamba ate ayinza kubeera atya saaganya tugendeyo nnyo naye nze nkomye katono ku preparation eno nti naawe opreparinga omuntu obulungi nnyo w'ogenda okuyita opreparingawo ng'omanyi nti bwengenda okuyita njagala mpita awantu awabuguma aweevu bwe ba luguudo nga lwakolansi bulungi temuli binnya ng'ebya Uganda. Sheikh Uganda erabye aseka ne bugeza nti oli binnya naye Uganda alhamdulillah Allah yensi yakola gyatuwa naye nga bannange nsookedde okwebaza abayizi baffe bayizi bannaffe bonna emwe balina okujja okubeera nti mujja mu darusu zino darusu zetuyingiza ebintu bingi Sheikh lwajja otusomesa oba oli awo alina fomula gyatulekera ngetwetakuza emitwe naye alhamdulillahi rabbil alamin tuba tuliwo okukola kikuyiga Sheikh Ssebo tukwebaza okubeera nti werekereza buli kyoba ogenda okukola era yadde nti essaawa ebbiri otuvaako na mangu oluusi tuba tuvuddeko mu mangu walibadde wenjamu dedikirada nga 3 naye otuvuddeko mangu ng'ate ogenda kuddayo okukola ki naawe kunoonya olupiiya naye nga tukwebaza Sheikh okubeera nti ojja n'otusomesa weefiisiza buli kimu kyonna ne ttiimu yo okuviira ddala ku Sheikh waffe Kakeeto n'abali mu byuma mwenna Ssebo Dr. Kasaato host gwe Sheikh Ismaila ne Seka waffe chairman Muguluma era ne tubeera nga tumuteeka mu dua Sheikh Ssebo tukutadde akutumidde nnyo Ssekkadde Kasumulwa namulabyeko yakutumidde nnyo mugonvu bamusiibudde naye akyali waka akyali mugonvu era bw'ati naye yakutumidde nnyo Ssebo ensonga lwaki tumulabye olwaleero naye nga gyalisa tumusabire Allah mumuleete Uganda inshallah taala sijja kusukaawo mumuleete Uganda tokyogera Suno Islamic Dawa ne Thurayya Islamic Media bakutuusaako Dubai Dawa Trip darusu y'obusiraamu live mu Dubai nga babaleetedde Sheikh Kasimu Ramadan wamu ne Sheikh Tajo Rumala ku Lwokutaano nga 9 February basookedde Abu Dhabi ku Nassel Conference Hall opposite KFC Airport Road olwo ku Lwomukaaga nga 10 mpaka ku Sunday nga 11 February